Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Nyongero bajjukiza lwaki sibawa ate baphotographer abakabi nemba wa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni Jacobins Motel Busabala Road. Ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo ina gwenga just ina meetings zozokola nengo yagala zibere covered. Bobo ina housewarming oyingira nnyumba yo. Byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex Studio. Omanyi oli leader. Ono leader. Nono gwe tuliko leader nno. Tukulina. Bagambye oli leader. Leader abikole byonna. Banange mwe ndeso switi wange muno munsawo aleka nolwalero bagambe nene dokita mwali mu motoka akuba empiso uva mwe kweli empiso aleka na tewali switi gwe ngenda kuwa switi atenze mumanyi temumanyi kugaba switi aleka na tagenda funa switi siwe kiri kati mbele bana balungi switi ye wali mwatise ate wabazungu gwendese Mawulidde saba omukajja kale katufune essala kuva wa Hedigaro then tugende mu maaso tweyanziza nnyo Hedigaro omutukuvu ngaze zesinza kusigala ngawe kubanga sumulula byonna ebyasibo wedda asangula amaziga gange ayugumya byonna ebyasibo wedda zesinza kusigala ngawe nti osomulula asomulula byonna ebyasibo wedda asangula amaziga gange ayugumya byonna ebyasibo wedda zesinza kusigala ngawe ndi kama Katonda taata tukwebaza olunaku olwaleero taata okuva wiiki eri ewedde mpaka olwaleero ng'otukyali balamu taata Katonda wange omulungi n'olunaku olwaleero tukusaba buli kye tugenda okugendamu okiwa omukisa okiteekeko omukono gwo taata tusabira ne baklayant baffe abali eyo Mukama Katonda taata obateekeko omukono gwo baveemu ebibala ebirungi ebyo tusigamu olwaleero meeting yaffe esobole okugenda obulungi ne tusabirako Mukama Katonda bansonyiwe naye ndi mukusaba ate mwe mwogera kati Katonda agenda tuliza ate nga temwe mwogera. Amina. Muwandika. Mukama Katonda taata twebaza kubanga otukumira mami waffe okusifa n'omutamuza engendo nnyingi nnyo n'omutamuza olugendo luwanvu nnyo okujja wano okubeerako naffe
ffe baani n'atwagala nga buli lwa Sande abeerayo n'abeera mu bisoomozebwa bingi nenno laba n'ateekawo nti olunaku olw'Esande n'ogenda ebakka asobole okubeerako naffe. Mukama Katonda tusabira Uncle Ibra omutambuza olugendo luwanvu nnyo ne n'asobola okubeerako naffe. Mukama Katonda taata ate buli muntu yenna agenda otukwatako olwaleero omugaziyiza ensawo asobola osaddaako ekinene akituwe tatuwa kitono atuweere ddala n'amaanyi. Mukama Katonda waffe taata nensaba Katonda abalwadde abaliwo bateekeko omukono gwo, sindika malayika zo zijje zibawambaatire basobole okuwona. Mukama Katonda nensaba ekintu kyaffe kitambuza ekibiina kyaffe. Mukama Katonda wange taata kiteekeko omukono gwo, kyetwagala kisobole oyitamu, kyetwagala kisobole okuba nga kyekyo. Mukama Katonda omulabe yenna gw'onooba oleese mu meeting mu kibiina kyaffe omugjawo ng'obudde bukyali, aleme tukyankalanya, aleme tuteekawo empagi embi ennyo. Twagala mpagi nnungi kubanga ffe kyetwagala abamu twagala tubeere bulungi nga naffe batwogerako ewantu awalala wonna nti bannange abantu bakola ekintu naye kikoze eki kiyambye abantu. Ebyo nanga msaye linnya lya Kristo Mukama waffe. Amina. Linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amina. Obugalo bwa bukulembeze. Naye bana temudanga mukubira obugalo. Mudanga mukumpa kusaba. Kakati olaba kati bw'oddamu okusaba ogenda kweyongera matuusa ng'olinga musumba. Baji mpade balanga ekigaana bannange nze okusaba sinaba kutegeera bulungi bamukwano. Kakati tumutendenga bukedde tumutendenga mutuntu tumutendenga bungera. Wow. Thank you so much. Kati bannange tandikira we twakoma wiiki awo wennyini. Kakati bamikwano pozi bagala nanyini mufu yakwata awawunya okitegedde oti sabuno leero nzize nninamu tweyanziza mukubira embugalo oli omukulembeze tava waggulu nga teri kyatadde mu nsawo naye Ediboy lekera okunange ate kati ebya Ediboy bigi Ediboy mulinde watugenda mukwata yazze aliwo timu Shifa timu Ibra seba aminyereketere eri mu busonda awo kyewedde era nakati wetugeyo tandikira Ediboy nanena kugoba eyo tweyanziza mama tweyanzege mama Ibra tweyanziza twasigadde wakateba awo kati ono yasembedde mu maaso nnyo nedda tugenda ku kituufu bannanga tubiveeko ebyo Ediboy sookojje omanyi sajja mugole ate mumuteeka mu busonda wama tolaba gwe tuula olagawa nja kusabula Ediboy yazze eri tagira atuula abanoonya batuule kumpi ku display nga swaba abanoonya batuule ku display Ediboy yafunye era anti agenze wali eti tena ayambadde bya swahaba sanso okulabako menta mama Amina menta nga bakulengera mangu kiki olukobu omugole sanso okulabako wakola erinnya jjajja pozo ina high peak jjajja Enoka sanso okulabako jjajja Enoka ayina otubuuzaako mu bitiibwa nno kubanga ebbanga lyabuze kabulada ayina otubuuza abatuuze bulijjo bakunoonya tulakobe bati ndaba nti yeggwe kuba bannange enjala gye nkwagalamu simanyi oba ojjo nnone nga ontwalekeeyo simanyi na kumanya onderengako bannange abali ku mukutu bamikwano tubandiza obbalabako
era tujja kuba tubaaniriza nga tuli wamu nammwe. Naye tugenda ku mukolo gwaffe projekiti yaffe eya Uncle Gadi. Manyi Uncle Gadi wanaaba obulungi naffe abamu tugenda kuba bulungi. Nganze goleti g'amazima gabaawo. Kuba kati essaawa eno ndi naye era mpulira emirembe naye ate kiyiwe kinaaba kiyingiddewo. Simanyi nakumanya emirembe gye ngenda obba nagyo ngenda nakuwanvuwa. Ngenda kuba muwanvu. Kuba kati nja tambula nga ndulira n'abantu. Mukama kati agenda nteekako omukono gwe ngenda nfuna ku mubiri. Ngenda nfuna ku mubiri. Naye era twetaaga ku ssente. Twagala ku ssente bannange. Tiimu Ibla ne tiimu Opsifa. Bannange kyo kiwangu. Leka malo tambuza bajja sindika kantambuza ekigulu. Chairman's Burger. Mama si. Oli bubi mama. Chairman's Burger uncle wange mukwange. Yes. All right. Banange tweyanziza. Chairman's Burger. Abatai na inamu ekikuma akingabire. Ana inamu ekikumi awo. Nga lwakyana ana ye mugagga. Wa kuno. Namwe muli bagagga. Ye mugagga w'abantu. Pozi oli omugagga yani. Bwana abatuwadde Chairman's Burger. Nene tiimu Ibla, tiimu Opsifa. Bino bikyali bikalu. Ebikyali bikalu. Bino bikalu. Olwo neiba wano yambaddeyo eza projekiti wamambadde neerabidde. Pozi bamuyitaani. Ono chairman w'ekirombe yani. Saalongo. Mulangira Musiraamu. Mulangira Musiraamu yatuwaddeyo eza projekiti ziteeke muno 15. Mukubireko mbugalo omusanga mumuneebalizeeko. Chairman. Azina wagirako kasigundi we. Omwibali wa mu kirombe ono nga bagakuba. Ataze namulambulako. Gambali nga wabula konze nabyevaamu kati kangolekere ekittano kitambule. Mukubireko mbugalo. Yebale nnyo yebalire. Tujja mwebaza. Abadde alambudde ku customer we. Yes. Akazindaalo kampadde. Nza MC wale. MC wabuwadde ezo wale. Gwe wadde MC. Mukama. Ate n'akalango kakubira eddala nti okyali ku lujja. Bagambe nekyo okyali ku lujja. Babuulire. Va ku lujja bagambe nti okyali ku lujja bagambe. Wafunye tuwe emboozi. Wafunye. Sinabafuna naye. Katonda ajja kuleeta mpola mpola. Anti kati era bagambe. Mama Maria ajja kuleeta mpola mpola. Mama Maria. Kati Mama Maria asumulule. Ajja sumulula. Bannange. Ndikazi malaika ze. Je. Zinetero omwagalwa. Yes. Nga nange ndi bulungi. Yes. Yagala. So compare mama jaja eno kakazindaala tubuuzeeko abatuuze baludde okumulabako tubuuzeeko tusanyusa okulaba mumanye otubulako awo tukulisa emirimu gy'okola gy'obuweereza gyonna kuba tukimanye kikutwaraganya neyanzeege kale mami basibe ne bannyabo nsanyuse nnyo balabako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana Katonda omulamu mbagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana Katonda era bwe mbasiri wano mpulira nga nsaaliddwa okubaawo era mba nno mwana naye nga waliwo ebinkutte ebikaayiza
naye nebaza Katonda ku lwammwe mwenna abatuula bambi ababeerawo abeewaddeyo mwebale nnyo mwebali eddala naddala obudde buno obufaanana bwe buti ne muba ng'era muwaguza nga we muli bannaye ab'eddundu Mukama abawe omukisa olw'okwagala okwo. Twebaza Mukama nnyo ku lwa Mami Hope Shifa bambi ne gurupu ye ne Uncle Ibla kubanga bambi beewaddeyo nabo. Obudde bwe buti bwe batambula si bwangu bajja oluusi bakooye okufa bannaye n'obasaasira naye nga bali ku mulimu gwa Mukama gwe yabakwasa. Tubeebalizaako nnyo Katonda olw'okwewaayo kwabwe olw'obumalirivu obwo era tubeebaza ate era twebaza nnyo Mukama n'abo bennyini aba bayimiririddewo aba online bambi abatubeererawo tubeebaza beebali nnyo beebali ddala. Twebaza nnyo Mukama olwa wiiki ewedde ekirabo kyaffe kye baatuleetera twebaza ku lwoyo yatulowoozaako bambi ate nga twebaza Mukama ne ku lwa Mami Hope kubanga yatusakira ebyo ebirungi. Kale nebaza Mukama kubanga leero nfunye omukisa ogubeerawo. Mukama abawe omukisa nzikiriza ku lw'olukiiko olulungi linnya lya Mukama waffe Yesu. Abaana abato bannaye Mukama abawe omukisa nammwe mwebale kubaawo mwenna mwebale kwewaayo. Mukama abawe omukisa. Tweyanziza nnyo tweyanzege Jjajja Enoka. Abatabo kati bayiga empisa ze tuliko kati. Kati njagala bwe bakola nabo beegombe kubeera nga ffe. Si weewaawo. Abali online bannange tubakubeera okajjambo bebale nnyo bebalire ddala. Batwagala nnyo ddala. Waliwo bakatweyungako bagamba naye kiki ekibeereyo eddundu? Kiki ekibeerayo? Eddundu tubeera ku God and Millicent Project nga tukulakulanya ekitundu ky'eddundu. Project eyo ekwatagana okukola business God ne Millicent. Bafune bwebajja essukaali bwebajja omunnyo ka school fees. Lwaki? Kubanga nti God takyasobola kukola mirimu gye yali akola. Nze nali driver nno senior driver. Nze senior driver. Enkata eyo nga nginyola bulungi. So nifuna accident kati maze emyaka 3. Accident sino twaka yantomera. Mwabali online abantu ba sino twaka abo bagende kompola. Naye simanyi oba nabo balina family. Ba driver ba sino twaka beddeko bwe mulina family bwemanga muvuga amakubo ago mwenga muli makubo ago otunule omuntu gwoyitako mugambe nti naye ayina abaana ayina omukyala ayina abamukwatako ayina ab'enganda ze ayina ekifo ayina abantu baweereza okitegeera ayina abaweereza naye si ebikubo beefuula bakinge mu kkubo boolabaabo. Yes ina mukwano gwange tubadde tusaba mwomu naye mukyala we bamukuba yakkalira waawo kukajasaawo just emyezi nga 3 mukyala ng'ali mu field awo ng'atunda amasigiri ge bamukubira waawo ng'ali ku booda ba sino truck. So abantu ba sino truck mbeegayiridde bw'oba ovuga ekkubo eryo beera nga professional ng'avuga tolina kutomera naye ssebo osanga nga beewaana nga babala emirambo gye baakatomera. Tize nakatomera 2 nze nina 10 nti nze ndi mu 3. Can you imagine? Yes beewaana abo abasajja era bwakutomera nga nootinga wali. So banaye tubeegayiridde obulamu bwaffe mubuuze emabega kati omusajja yali atambula nga yevugira motoka ye kati ze ndi wano mu kagaali naye nebaza Katonda munnange yazze obulamu bwange engulu. At least yadde bwete naye waliwo ebikoleddwa nga ndi mulamu. Bangi bafudde teri atomerwa sino takanadde engulu batono ninako nga 2 bemumanyize n'omulala okitegeera. So kyannaku nnyo nti bangi bafa bafiira ku makubo awo naye nga lwa sino truck. So banange tubeegayiridde mutusonyiwe. Sajja ba boda nabo babeera kukuba nabo basasula omusolo. Buleke bavuge muwe chance ayite waagende.
Yes. So tugenda kufuna yeche emisala n'ekyeggulu lumu batuwe essaala. Zendex. Neyanziza nnyo ssebo olw'omukisa guno n'essaala ngenda kugigaba. Niwe John kale. Kanjiwe Mr. John atusabire ekyokulya kyaffe. Kale Mukama tukwebaza olw'ebyokulya byaffe bino obiwa omukisa naffe abagenda okubyotuwa omukisa n'ababiteeseteese bonna buli akiteeseemu omukono gwe tusabye nga tuyita mu nnyala ya Kristo Mukama waffe. Amin. Tweyanziza. Sala nongi nnyo. Kale ufune ekyokulya ekyo Katonda abampeera omukisa. Omulwadde awone. Tulina kutomera kintu kirina bulamu. Ne bweba nkoko botomedde muntu. Ne bwemba nfuga ne weekanga osobola okumpa wabira ne bansiba. Ne bwenkuba engombe bwendi nga teweetegese. Ne weekanga osobola okumpa wabira kubanga simanyi oli mulwadde oyinza okugwawo n'ofa. Okitegeera. So simanyi abavugizi ba Sinotrak basomerawo bwa driving eddala. Gye batabasomesa nti abantu bwe mubeera kukuba bano ono gwotomedde muntu munno. Natamulooza nga nsolo. Naye akulaba se onakulaba nga kamunyeera ku kkubo. Nakuyisaamu eggaali lye n'atambula. Ali eri. Naye lumu lujja kukya naye ng'oluusi atomedde mukyala we nga yali ku gundi wali. So mujja kumaliriza nga mutomedde banganda zammwe ogenda tuuka ewaka nga naye bakubikira. Tetukyebagaliza wabula mweddeko. So abadde babuuza nti Gadi yabaaki yenze myaka 3 kati kuba mukagaali kuyingira mu nju. So weewava omulama nti Mami Shifa ne ttiimu ye ne ba online friends basalawo bagambe nti otwava mu mbaga Gadi ne Millicent bamukolere business. Gadi afune wajja ka school fees abaana bafune we bambala tufune ku munnyo kasukali nga bwe nabagambye. So abazze batuwagira mwenna tubeebaza nnyo mwebali nnyo mwebalire ddala era mbeebaza mwebalire ddala kubanga batuwagidde kuva mu 2024 nga tuli mbyambaga tugenda tuli mu kwanjula tuli mu mbaga ne bagamba ekyo tekimala tugende mu ka business afune kiyekola ki ninga kwekyo nga tulina kugaziya wano wende no tenti wogiraba weekoma eyo ploti. So tulina kugaziya wano tuteekeko ennyumba egende mu business. So abawagedde ekintu ekyo kuba twakitandika mu Gwomukaaga mwebali nnyo mwebalire ddala ate nga nakati mukyali naffe era kyekibateekaawo n'ogula data ogenda olabe meeting eyo ate ogiwagire. So mu kuwagira meeting eyo tubeera n'ebintu wano eno tulina teams 2, Team Hope Shifa ne Team Ibrahim nga tuwakawakanira kiri mu tabeera wano. So Team Ibra we muli online, Team Shifa we muli online. Tulina chairman's bag esobola okuvaamu ssente za kusasulira wano tenti n'obutebe bwe tutulamu buli Sunday. Yes, chairman's bag we eri osobola okubeera n'ogamba kanteeka mu chairman's bag omutwalo 2 kakadde ne ssente endala kubanga bwe zisigala era zizigala mugenda project. Siwe wow. So tuwagira mwenna twebaza mwenna abazze batuwagira mu kintu ekyo mwebali nnyo mwebalire ddala. Neebaza team ya Mami Shifa ba cameraman mwebali nnyo mwebalire ddala obutakoowa. Mami CEO mami waffe Hope Shifa tumwebaza nnyo obanga takoowa ddundu kuva mwaka guwe kuva 2024 we yali nnya wano tavangawo yatwagala n'ayita nawo. So tumwebaza nnyo Mami Hope olw'okutwagala ekyenkanidde awo ne ttiimu ye. Ate neebaza namwe abamugoberera mugamba Shifa waagwa nawe wooligwa ba die hard zaabo obategeera abo
bagamba Shifa wagwa nange wendigwa banange tubeebaza nnyo abaagala happy family mbagala nnyo mwabere kutwagala ekyenkanidde nenga omutulabira wano ne temugamba nti sibayise kulya ku kyeggulo banange mujje tulya abali online kamere kali fresh nnyo kocha bulungi so enjoy kati waliwo bamame baffe banyina zibali eyo baludde kulya ku ttooke kati balaba ettooke nabagamba bannange kati laba ettooke eryo laba emmere eyo bannange tubasaaliza naye mutusonyiwe bannange tusanyuse balaba PAPA Buchichi tusanyuse kukola mwe nsooka maaso kunoonya ku mugole abadde yekwesa eri nimufubutulayo mugamba omala obba omugole aye n'otuula mu bumooli ansobedde kulike kuba mami kale mami muli mutya bayisa twesalidde bannaye akapati kabayita akapati tunamusigaza naye ng'anyirira era alabika bulungi kapati tugezaako kuliko enkubo yatupatana buli sande oba yebasanzeewa bannaye nga tutusimbula jamu n'akwata mazima ne tugamba n'engeri eno gye muli abalogo era bikateryatonya era n'erinnya twalire obulogo obuli eyo omugambo omungi onootiisa abantu okujja otulaba okugulako eno banneeye babagamba bwegamba amazima googerwa wakabi yenna abamulogo ffenna tuli balogo batulogesa dde ekyo tukimanyi olaba ne gye bakwira amazzi bagamba oli mulogo lesekkeeki omanyi bannamawulire bannanga obulogo obuli ku nze okubeerawo mwaka ku mwaka mukiyita kitono bantenda bulogo sembeza wano neyanziza bino ebyokwawula biti bya mwami wonze ongattira tonkolera ebyo ebyamatiribona omanyi bamekaabo obweda ndinza akyogera nzena sirise omanyi buli TV yeggwanga nekopa shoyo ne balemwa buli TV mbulira TV entakola ku surprise ne bibalema nesigala nga nze abikola kati gwe obulogo bwendiko obumanyi nze ndi mulogo abamu ne baba mikwano gyo ne bafuuka nabalabe bo lwakoppa byokola ne bibalema ne basetinga n'obutwa ne bugaana kati gwe obulogo bwendiko obumanyi oli mulogo muli balogo mbeesalako wano banaye mukkiriza nti muli balogo nenkuba yatulema eyasande waliwo mwatulagako yensi yonna etonyolokosenga muwano wakazi ono nga kakensa bwa waitress olaba esowaani bwazipanga edinayo kafulu oyo kafulu mugano smart wetega obanoonya anti yakyali kulujja owuwo oba yali nyanfudu Katonda agenda kundeetera owa akyamuteekateeka jjako jaketi tulabe nyashi ate nyashi obika yaki era sanyuka kozi muwogo omuli otya muwogo omulira mu nsawo muwogo amulira muno bwati konze genda muleete omugaati gwogulinga egyo miwoosi
Eddie Boy woli. Bayisoli smart bambi. Eddie Boy atubuuze. Tayina na appetite ya mmere. Yamaze edda okulya. Baba mulavu temulya. Ne mujjukiranga bakukyawa n'emmere tolya nenge kukyaya kikooti kimpe. Zendya zina appetite. Sente zesokudde. Sente zo. Kusinga ndi mulwadde. Nela kukyasobola. Ne Eddie Boy namulabira asobola kulya. Yena yali alwadde. Ono gobera gwenno lafu n'okibeera mu eyo. Tuligendegere. Nange lafu esobola mune twegumiza wano. Jangu tugumye wamma. Tongera otugumye. Muze wiki yatambudde etya. Alindeko. Anyumya wiki. Kale atubuuzeeko. Wiki asooka agireke wiki ezagenda okugimya. Awo. Tubuuzeeko. Bana abagenyi baffe mwenna abali wano. Mwenna ntwala omukisa guno baneeza nti mwebale kujja. Mwenna musiibye mutya twongera obbasiima obutakoowa kujja wano. Mweyongere omutima ogwo gugendere ddala mu maaso. Amanya n'eddoboozi Lutakome Faruku Eddie Boy chairman. Ali mulaavu ongereko. Atakyalina bagoberezi. Bannaye mwebale kujja. Mwebale kubeerawo. Mwebale kwagala Mr. Gadi. Bannaye bali ku online nammwe ntwala omukisa guno okubaaniriza nti nammwe mwebale kutweyungako. Tubaagala nnyo. Twebaza buli omu kyatuteekamu mu ssawo zaffe wano okuyambako Mr. Gadi ku project. Bannaye Mukama tukusabira akuddizeewo emirundi mingi nnyo buli omu aveeyo n'agamba nti bannaye nange ndeeseeyo kino. Bannange weebalire nnyo weebalire ddala Mukama akwongere emikisa. Bannaye ebyange byeyo mbabuuzizaako tomanya maaso awo. Gezaako kale olwaleero. Mutima gwange n'omumwa gwange tukuume ku byangu. Kuumeko. Babirungi. Tulina gaddamu kaaba. Tiwakyali kyamanya ebya singa byakaaba. Naye nga wandabyo wakitegedde nti nno nze mu Uganda yonna nze yasinze onnyumira independence. Naye wabadde onyirira bitya? Wakirabye oba tewakirabye? Nze nakirabye. Bane nanyumye. Wali ebifaananyi Hypec bye bankubira. Nze nabirabye. Nze nagambye eno beauty baaba. Obulungi bwansusseeko. Obulungi bwo bwakususseeko. Kandageko ku Vice. Kirabika tabikana kulabako. Kandage ku Vice. Amazima bindageeko. Olabe Hypec bye bankoze, olabe designs, Posh Fashions. Ebifaananyi tulina obikolayo. Wano ogenda fuuka alubamu yaffe. Ng'abali wali balaba waka waffe. Nze mukwano ndi self-contained, sauti nyina. Bandikoodinga. Is automatic recorded on Google. Kyokka nze nanja Samira waggulu ninga atali mulaavu. Omuntu aba mulaavu yemoolako naye bane leero mundu nnungi wabula atalina wakufa. Leero mundu nnyina nnungi nnyo. Mukikumireko mu ngalo kubanga Nyina bingi ebyansanyudde kati bwe kyoba omanyi. Afe gyesanyu. Mundu ndi munnungi kati oli ne bwakola ki kati buno obudde tasobola kunnyiriza.
era kati alina kyanjagalako akinsabira wano. Amiina. Kubanga bibadde birungi baana. Amiina. Asooke ndaga advice. Baba omwana w'omukazi. Ndaba. Kataka video. Kika ka video yako. Kinyankole kiki? Kisheshe. Kinyarwanda. Yo muganda obulungi bwakyo. Tuli balungi. Yose z'ubuzi kirabe. Bafese kandi sokukonia. Yonge kubanga na face. Kandi se kubera iriya. Ola baba naye ate kande wakusobola okulaba pesa. Kakasa. Munange mawanga magatte kati omumanyi mulimu ama South Africa amanyarwanda gonna ge muzina wano nagakunganyiza neneya nza kuwa sketi zange nempa omutunzi n'afulumya kyemuwadde Bijawrota birote. n'alufulumya mutudde eza n'ateekako kano nemwayongerako kano n'akolakula nemwanayongerawo fulaga n'omutunzi mulungi nnyo Tabade mazalibwa ga Uganda. Lodda mwabi. Ozikazi yagamba nti emyaka bondi yagamba ndi mwana nange ndinaana kale ndowooza ndi mu myaka gyo yakugamba ali myaka gyo naalo ngaali awo alinga yanyirira bunyirizi kasini akuba alinga kulinda lwe tuggulawo chips ne banange efumbiro lyagwa omulabyeko n'ogejja ate Tulina omusajja wano efumbiro lyamugwako. nesimu ezikidde akulabye mulaba obufaananyi studio hypeg Ejo naye kansabe ejja kufuna ssente hypeg nedda Afughan yeta amazzi gokunywa agwokya emmere z'okugiriiremu. Edigalo yakoze oluganda. Nkulaba nze. Nze tekyokola okuva lwe yava okuva we nava kati siri mu Kamooli. okuva lwe yava mu Kamooli sheshe nanyumira obugole Abuleyo. Obugolobo yambale eno gundi. Ne designer w'okwanjula agenda kwambaza bitya. anti labayo nze designer nze kalaba naba naterera nemba omugole kubanda bisonga Omanyi okukuba nga ndalimba tenagakola kwata omuzino neyeyimbye nafuuka omuyimbi naye nga tumugole. naye kale bantu wanyumye
era ndowooza ababirengera abakulinako twabikuba mmande babaana sana tubikuba abakuyinako ennuku tulakabiraba ayagala oba bakyaliyo yebali mbadde banendeera bwebabaayo ne bakulaba ayagala kasita obeera nekibatalina teri kino kibatuwalanira bwebeera nga obasi wate mulage nti betulina buzibu oba mutwayongera okugula obulala oba weyagala amiina bwe bulungi akole abutoli bulungi mumaze olya onalya ng'okoze bwoti era danali wuuli mu tishati ya red bakongere alekawo wanaziwera amazina ati ye muzinyiwa musajja tinda okuswala kati bannanga abakuyabako online nebundiewuma mumatu bannaye tulina meeting abantu tebakyaleeta sente kiri kitya tiimu zikyaliwo ate ekirungi yo tiimu yibula tebeeguya bagamba bo tebaagala kukola ki mwagamba mutya basalewo olumu bo tebeeguya tebaagala mmanya tweguye eno tiimu abaffe baffe sikutanka nagusalawo busazi nti kati ndi wano era ndi wa manu ate ndi wa Arsenal kati oba owagira ki kyekiba okola mu Liverpool yambalimu nti ndi wa Madrid kibwe tebaagala bakola ki batankana tetubalina tetubabuteeka mubeere ku tiimu abantu batenimulavu bwe bati mwatuzirira chairman bannaye agira tuweneeza leero chairwa mukoneko gira mugambo lyotya chairman omukyawe ndabye esimu ya orange neŋŋamba si esimu gye njagala iPhone 17 eyafulumye anti kale empya ya orange junior leta ndabeko headboy njagala orange color iPhone 17 junior jangu okwatemu ku 17 yene bannaye njagala mu kala ya orange bannaye headboy omugole tulinze tu yagenda etya gwaddako tebitwala bagenda bitwala leeta ndiwe twamaze meeting netandika mu ttongole tamaze okusaba meeting netandika mu butongole yes bannange tusanyisa obbalaba nateera tubaaniriza mwebale kubaawo mwebale kujja abato muli stede mweyagala kozi boti abakyankalanya meeting kiba kitya mujje wabe wajja atubulira amateeka agakola ku baana abato waliwo abadde asomesa banne wali we tubadde muŋŋambye muli junior yakiina muŋe mulimu abapya bangi kati ne wabaawo abadde abayigiriza sooka obuuze ku bantu otubuulire wano amateeka. Good morning our visitors. Good evening our dear. Yalaba good morning ndio budde bubu nokola ki buli mukucha amacha malungi baina yes good morning wamma kiri kitya eyetalatala muteeka erisooka kaiso wanji toka erisooka kaiso yakola kitandikira wali yakola ki eyetalatala kaiso eddalu n'okutusumbuwa biki ebigwa mu tusumbuwa byetutayagala
eddalu. Kati eddalu n'obutatereera. Babuuze muwulira batunuulire. Mutereera abaana abato kubanga kayiso kajja. Babulire biri mu kayiso ako. Ate gw'olengedde ne ku dokita wali mu mmotoka. Omulengedde? Kiba kitya? Akayiso kakola katya? Dokita agenda okutya akayiso mu ffulu. Kale, thank you. Babuuze mukiwulidde? Mukiwulidde. You are welcome. Okay, twaniriza Mr. Ibra. Kulike kubo. Twongera okwaniriza abali online mwebale kubanga wemuli. Bannaye abali ku TikTok tutapinga screen mutapinga obot okonamu bot. Ne tubanga tufuna ekifaananyi nga kiri kiriya nga ne live yaffe ekola kimubimanye ebirungi ebiri mu kutapinga. Ate ekirala tubajjukiza tulina ttiimu bbiri, tulina ttiimu Shifa ne ttiimu Ibra. Essente ezo zisupportinga kozi yaffe eya God and Millicent Must Shine. Abamanyi emiramu nga bwe tuzze tutambula. Era kozi eyo yemu gye tukyaliko gye tuli mu kulwana okuggusa. Kati osupportinga ttiimu yo n'oteekako ssente tuba tugula ekirabo. Tulina ekirabo kino. Tulina nno n'ekirabo leero mu mmotoka ekirala. Ne bwe mundaba nzize nga mmudu nnungi olunaku olwaleero. Abato mundage eyo omu akola bye twagambye. Waliwo? Waliwo? Kayiso? Twazuula nti abalina eddalu muli balwadde ne tutambulanga ne dokita. Ate okujjanjaba kwalina eddalu kwa mpaka. So tusupportinge tiimu zino nga naye nga sente ezo Shifa si yazitwala oba Ibra si yazitwala. Zigenda ku kozi yaffe ya God and Millicent Must Shine okulaba nti twekulaakulanya. Kati ate abato bwe basirisa abakulu be boogera. So tweyanziza mwebale kubaawo bambi tubakoowoola mu ngero tusupportinga. Muyimirire naffe kuba tetusobola kikola we mutali. Tetusobola kikola nga tetuli nammwe. Mwe abatuwa amaanyi. Eddoboozi lyammwe ebikolwa actions bye bituwa amaanyi okulaba nti ate tutambula. Ate kirimu ebirungi bingi tuzze tubyogera ebbanga lyonna nga tutambula mu meeting zaffe zino. Tuyigiddemu bangi, tusomye, tusanyukiddemu, twegasizza, twegasseeko. Bannaye ani awakana nti mu meeting zino tetwegasizza oba tetwegasseeko? Ani awakana? Nga gw'ogamba nti nze tebingasa nzipitirawo bakeneka. Fe abalina n'omugole naye emboozi mugyagala oba kubanga kyemuba mumanya mwanimpaddeyo ne ku kirabo kubanga kozi nagambye ngenda kuuma ebyama sikuuma mwabirimwe era kyensinza osanyukira ku mukyala waffe oyo nti yategeera mulamu wenzo ow'ensonga. Ne bwe babaawo Faruku kyakukuse yajja mangu naŋŋamba Mr. akugambyeko konze Mr. tannaŋŋamba kati Mr. alina byalowooza mbu byama naye nga bebi yaziranga naye nga akikugambyeko Shifa konze tannaŋŋamba. Era navuze nga mpita ku luguudo lwammwe luno lw'ewakiso ne mpita namusera nga njogera ne bebi okumala essaawa ezo mpaka kutuuka Buziga nga nnyumiza buli kimu aŋŋamba Mura, sweet Mura wampita olina okubeera nga tewali kyosigalirako mabega. Iye n'agamba
bw'aba yabikwese abange olwatuuka singa wambuuliddeko nandikuumya ebyama naye gwe sigala n'ebyama byofe nabyo nze nange neenyumiza byange munnange nga wabaawo omusajja ng'agwa mulaavu nga bukya mwakoma ku Sande mu meeting surprise eri yagenda obubi surprise bwe yaggwa nga banyumya saaliyo naye Sweet Mura aŋŋamba Mura olina sigalira mabega mbu mukunyumya munnange Shifa nkunyumiza ki Sweet Mura ono neyise Shifa naye yampitawo Sweet Mura kati wawulira Shifa ng'oteekawo Sweet Mura munnange nkunyumiza ki mba ndi awo okumanya oli omulenzi natuuse gye ndaga nga ŋŋamba baby wangi njagala kugenda kukyalako wammwe obugalo ekikigwe kati muwulire tuwe emboozi fumita kati munnange nga mugamba ekikigwe era bwentyo nensooka Junior yabadde mu motoka nensooka ninnya ku breaking nvuga ningamba ekikigwe nensooka nyimirira awo kyazzeeko wa traffic nangamba gwe nga totambula ne mugamba ndi ngamba funyo muru nangamba munnange omulenzi Shifa nangamba kyogamba teyabigambye kati nange mwenjagali okwefuula firimu sitanga mugamba yabiŋŋambyeko awo nno nendowooza byakusaaga naye nga ndi mu kuswalooza nyina kyemmanyi nga saagala neefuulemu emboozi gyampa mpya ne mugamba muneeno yankubiddeko n'abiŋŋambamu awo ne tulowooza oba neneebuzaabuza kumbe siina kyemmanyi Sweet Mura yali mu kubiŋŋamba naŋŋamba ng'omulenzi wamugamba njagala kugenda kulaba ku baana wammwe munnange nga ŋŋamba Shifa n'endowooza omulenzi ankolako revenge olwakali akabadi ke nabakoze mu meeting kati naye ali kuntiizinga mbwangezesa alabe kye ŋŋamba ne ŋŋamba ye ona nayinza oloozaalooza mbu newaka balina abalabe bamanyiyo kati mbu nno nze mbw era ntidde nange ne mugamba gwamanyi munnange n'endowooza omulenzi asaga ngenda olanga omulenzi agamba mpa endagiriro ng'omulenzi agenda shoppinga sukaali omugaati obugalo ajja tuli mu kintu kiwedde kati nga mugamba nti mbwati mukyabuusabuusa fumita emboozi muwulirize munnange omukyala ng'agamba nendolowooza bya serious ngenda olaba nkubira ŋŋamba bebi ndi ready maze shoppinga ne ŋŋamba ekiki ogenda nti ye nti kati ogenda nani nti nyina mukwano gwange anagenda kunvuga ku piki kakati namugamba gwe mpa endagiriro tofaayo munnange ono yali amuwadde akafaananyi k'ennyumba wabweru nga bwefaanana namugamba kubira ku simu ya maama namugamba ezo essimu zange bbiri eza WhatsApp emu ku yo bw'okuba direct maama yakwata naye nze wano ngikozesa ku WhatsApp nalo ng'abimanyi ebya WhatsApp abimanyi kati munange nga akuba essimu Faruku ng'akubira Nazaala waffe anti tulina simu zetwogerera ne baby girl waffe ziri bbiri zombi ziri ku WhatsApp naye direct call simu Nazaala yagisigaza nze nsobola okugyamu layini nengikulekera naye bwonkubira ku WhatsApp obeera okola ki ekitegedde kati eri layini Nazaala yagirina munnange Faruku ng'akubira Nazaala kati nga mwana muwala awo abadde alowooza omulenzi asaaga kumbe tamanyi nti ffe twalumbye nallo nga bisooka baneemanyi okunyumya mukkirize munnange ng'akola ki munnange ng'akola ki ng'akubira Nazaala kati ono ng'atandika oppaku ke yalowooza mbu omulenzi asaaga ng'atandika okugamba kati ekamba gambe ki ng'akubira eka nagamba nesaagala kusooka kusasamaza naye nemmala ne ŋŋamba mami neera munne bazadde baffe obalaba bayaaye nze nange mami osoomugamba mami mubuuza ku mukwano gwange nozooza abaagala nababa tebabula bakimanyi munnange nga baby girl akubayo agamba daddi taata ne maama mukwano gwange ajja twasoma naye ajja balabako ayagala nakulaba ku baana munnange ng'atuuka nkozi omwana omu yani erinnya
Mu Maria. Bannange. Munange. Tata Maria. Ngakola shopping. Ulira. Tata Maria. Nga atula. Transporter. Mpaka wa. Namayumba. Namayumba. Nyina wenyonoonye tata. Ugende mmaso. Munange nga bagivuga mpaka namayumba kati yabadde ayina nga bamuwadde akafaananyi k'ennyumba wabweru kati nga ne baby gaalo alowooza mbu twalumba tusaaga ye ng'alowooza abayaayo yalimba aba ali ku WhatsApp agenda okukebera nga mwana mulenzi amuweereza ka vidiyo munda mu nnyumba ng'alina abakadde mukubengereza amaanyi twetwatuuse dda labayo omuwala ne bimuggwako n'atunula bw'ati ajjukira akafaananyi yamuwaka nnyumba wabweru ono n'amugamba n'amuwaka mu nnyumba munda ne bamutegekera ne beetala naye ekisinga obbanyiiza ennyo ekyabalumye Faruku gye wavudde si basanyufu ekyasinza obbanyiiza kyewakoze ekyempisa embi n'oleka lanchi nga tebadde bakwetalya bakufumbire ne baneero yenna nabifunye yaganye okulya naye waliwo bino ebirala kale bye yaliddeko awo ebyasoose kati ne bagenda ate batandika okwetala bupya ne bayingira effumbiro bane mwana goba enkoko eyo n'oli teyakubirawo ssimu ng'alowooza onaamutiizinga mbu tumwesasuza biri bye yatukola ku Sande kati ng'alowooza mbuno naamutiizinga agenda olaba omulenzi amuweereza waka bagenda okujjukira nti ebyaddala tufumbe bagenda okutekka biki n'abasiibula era ng'omuko owaddala bw'aba talwawo omukobere embugalo obugalo bw'omuko omupya nze no ne ŋŋamba yes naye kati mwana muwala ng'ali ku bunkenke nga neebuuzaako ebisinga awazeewo awo emboozi ennamba yawanaawayo yakyama nange naye kyokansi ebimundooza kati ebyo birala byo kati awo naddala n'agamba kati Shifa kasita bamulengeddeko ekaawe nteekateeka zitandise kati maama oyo gwe njosooka otuuza mu fix konze tofaayo maama tumulindemu awo nga mu Desemba awo nga tuyingira January naye nga kyemuba mumanya nti Faruku must shine bamumanyi boy child nabe yasooka kubanoonya nabe yasooka okunoonya kwegamba bino ebitu birina engeri gye bitambudde ate ne binnyanguyira nnyo nanze sweet mula kati kwegamba bebi ne tunyumyamu awo namana Shifa nze kati nyina ensonyi kati sooka ombuli wamma bituufu mbuno Faruku nagamba nze Shifa banejina ensonyi nfudde Faruku yange mugenda kujja taxi nga bbiri ku airport nze Shifa nja kubayitako kirungi mwe mwenna mbamanyi face mwe temummanyi bwe nalabanga mwenna mujjuddeko airport ngenda sooka mbayiteko bweti neŋŋamba ekirungi ambuuliddeko ne mugamba tofaayo ngenda kuno nanze kanga Shifa tokitya tujja kunona naye nga kyoba omanya she's in love wetutuuse gye tulaga tulabayo omukyala tumuyina ne muddamu awo emboozi yazzeeko awo yadde ya ddakiika ana ne banejjasi nga temuzijukiza mboozi ate ng'essimu yadde mu loud nesooka mulayiza ne mugamba bwe twateekayo ka blaza ng'anoonya nyinaawe abalala bajja mu inbox yange nga baŋŋamba Shifa Faruku akyaliwo nze ndi eri buli omu mugamba mbu nno baamutwala dda tuli kushuwa tuli kwalaali kubanga nze ndi mu kugoba abantu mu inbox naŋŋamba Shifa nze omusajja mwagala ne mugamba ate biki naŋŋamba Shifa nze yandibaddewo gwe kyomanya ba ex kana kayimba ba ex sima ba ex bange bonna baafa naye nga weebali naye n'agamba teri agambayo yakoowa anoonya ssanyu anoonya mirembe ate nga bw'atunulamu bw'ati alabanga agenda ogifuna mu Faruku amina naye owonfuuyirayo omutwalo n'ogamba naye bannange onyumya emboozi omanyi
kunyumiriza nze sisala kigambo njoza bulungi nenjiwaayo tosiimye ssebo naye nga tonnanyumizaako n'ekyo oyogola tonnanyumizaako n'ekyo okakasa ne gaadi naawe wamanya nange namanyako ng'agenda yabasiibula ono teyangambako yeesuddemu ekyeddalo n'asituka n'enkyalo tenenga yatufudde ekiki nange muwulira n'angamba nonno munno agenze konze agenzeewo agenze waffe tagenze kukolaki bagenze kulaba abaana nabazadde tagenze yeka naye wabula Faruku kankuwa saluti ntakugambye nemubuuza agenze nani tagenze ne wa bodaboda amuvuga bannange otukiikiridde bulungi ngamba oyo muleke nemugamba muwadde kiiki nemugamba muleke tumulinde akomewo n'ateekwata ku muntu yenna kwekwasa nti bambi munyambe mumperekere yagenze era omuwala nagamba munaye oyo mukwano gwe kati ngaomuwala ngamba kati tuzaako ki abazadde mbagambe kati mugamba tusooke twetegeera eno yo badde lreddo bagamba tusooke twetegeera eno nga ffe twongere okutegeera nawe otutegere kati baneera mukyadawutinga Sylvia mbw atulimba gwe kintu bazadde nze tugeze abange sibajajamya nti ndeebeeseeyo buli omu gomanyi omwana omuwala okukkiriza nti genda olaba abazadde waka oba tekitegeeza abantu ataddeko tiki wali naye okusinza nange kwe yanyumiza ali siriyasi ebyaddala munnange nga mbalabira naye nga mwana muwala ye enteekateeka ate kano kaama sembera nkakkubi omanyi omuntu okugamba nali wakuzzaayo contract neshifa kati omusajja wange nziremu mulekeyo oba bwenkomawo ne tukwatagana siddayo ku renewinga contract tebabiwulidde bali naye gwe n'ekyo era n'olabanga omuntu muyaye mbw era balimba si muyaye bannange online baali batidde baali batidde naye nga ne mumujajinga Silivia yali mukubedde ku kayimba akayimba bali kamwongedde wallahi bandikatuwadde DJ aba YouTube ne batusonyiwamu okubudakika butono nnyo abayatu tugenda baya kayimba kano naye Silivia kubanga gye tulaga tulabayo ate Silivia yangambye nze sirinaako kyaba yeraliikirira ebyaddala nagamba teyeralikira wadde taata yangamba emirembe nagamba teyeralikira wadde taata w'abaana nangamba ekituufu nti ate awo wabaddewo awo x ate naye nannumya mutwe kati ate bwembigatta omwana w'abandi Faruku nowe nalayiza omwana wattu yeyasoose okunnoonya nanga sweet mola nkunoonya olinawo akadde anti ali bize kati nze mulamu we ne mulamu batuli bize kati yalingamba nimbuza Faruku mwana Faruku oli serious nkutidde ng'oli abyole byangamba ngana ali serious era bwe tuma tunaayogera ngamba ku ssaawa 11 mu ddakiika bwezi timpa obudde that's why olwakubye wadde nadde envuga nadde nyina okwogera kubanga yambuukinze ku makya ne twogerera 2 hours gwe kyobamanya we nakujja ku ssimu nekugamba ndi namusera essimu ye neevuga mpaka buziga Junior n'avaamu oyo namuyisiza ne waayita saalabe nawo ngeri oba yayise mu ddinisa nga njogera ne Muura era nga bannange tuli bawanguzi Faruku anyumyemu awo kati kyesaategedde simanyi kati njagala tunyumize wali ku mutima gwe bwe yadde awulya ng'atudde mu ddiiro naawe nandibanyumirizzaawo naye wosinnafunawo kati atutwalemu awo gweyo logimanyi kati Faruku awo tutwalewo tutwalewo jangu maaso Faruku awo balaba nze n'omukadde okumusinkana owoono nga sinagendayo nga lutalo sisobola kati Faruku katutwala waawo ogwana awadi omwana siiri awo ng'otuuka newensobezza Tereza ekirowoozo kyakujjira kitya
ate Faluku atwetedde kuva mu meeting wano we yagenda nga omutima atidde mukwano beera mufumbiro omukolo gwo gwaggwa leka nziguse guno mukwano nyamba z'abagole ogugo nagumala leka nziguse guno olunaku naku lwaca ate olunaku olwo nasooka nendirowooleza ddala kuba nzirwa mu nnyumba omwange omwo nga sinnakola kintu ekyo kye ndowoozezaako obudde obwo nsooka nenkirowooleza okumala akaseera akammala nensooka mpa tayimu ekyo kye ngenda okukola kigenda ttambula kitya naye olunaku olwo lwaca neŋŋamba kansalewo olunaku bwe luti ŋŋendeyo mu bazadde boono omuwala ndabe naye mu mutima ne neebuuza ŋŋenda tuukayo ntya neŋŋamba kansooke mmubuuze endagiriro ndabe oba anaasobola okundagirira obulungi kati we yaŋŋamba nti no bw'onooba otuusizza kuba kyali mu pulaani bw'onooba otuusizza ojja kuŋŋamba kakati neŋŋamba ntegeke lunaku kiiko nze njagala olunaku ng'abaana bonna we bali ewaka neŋŋamba olunaku ki independence abaana tebasoma abazadde nnyinza okubasangawo neŋŋamba awo kati kantegeke olwo olunaku ne bannaye munansonyiwa obutagambako muntu yenna ku pulaani yange mukwano walyoka twali already omukolo baali bagwonoonye gutandika omuntu waba anaakola ekintu okugguka teyeetaaga nnyo bantu kuba abamagezi baba bangi n'abanafuya baba bangi kakati nagamba kampange ekintu kyange mu busirisa empola kankiguse nagamba kandabe nti oba obusobozi bwange bwenyimirirawo obwomu nsobola okuggusa ekintu kyange nga ku kino kuba ekintu kinene kiba kinene naye nagamba kansooke ngezeseeko nnwane nga nze ndabe nga sirina n'omu gwe ŋŋambye mami Shifasa agamba Mr. Gadi nakugambako katini gwe nagambako katini ate ng'ole nvuddeyo yagamba avuddeyo temwali nga mwebowa mu independence abalala baali kuba nabala obudde obwo kwali ku independence okwo twaliko ne meeting wano nga nino gitandinga era nagamba kankozesa obudde butono sobole okuva eri nkomewo mu meeting ey'ekibiina kyaffe era bwe nava eri nakomawo waneno mu meeting ne tuditeesa nayo neggwa ngasirise n'ekyama kye mu vibe aha kakati ntuuka ewaka olwatuuka kati nasooka nenyimirira mu tawuni omwe Namayumba neŋŋamba kansooke Namayumba wali abazadde kati atuuka neŋŋamba natuuka mu tawuni awo ensooka nkuba ku nnamba z'abakadde 2 nga teziriiko nemuddiza nemukubira ku WhatsApp netwogera nangamba eri weziba teziriiko kankuwa eno ya taata nampa ennamba era muzeeyi yagikwata kati gamba daddy
Dadi yajikwata. Kati dadi wajikwata ngangamba. Kankuwe ono akulagirire bulungi. Muli mutima nasigala nebuuza. Mzee yategeddeko nti waliwo agenda okujja. Awunga bamaze okundagirira nti okutambula bwoti n'oweta bwoti n'okkirira bwoti. Ngamba nesooka ntyamu akaawo. Naye nebaza Katonda twatambula bulungi ne tutuuka ne batwaniriza. Kati bwe batwaniriza ne tuyingira. Ne batuwa breakfast. Breakfast ne tugirya. Neera nga bwe nali nga nina okubanga nina meeting wano. Natuukayo ssaawa zaali 6. Ssaawa zaali 6. Ne batugabula awo. Ne batuwa breakfast ne tulya. Kati obudde twatuuka ne tunyumya ne dadi. Dadi natunyumizaamuuko nga mumanyi embeera ntya omuntu omukulu abeera n'emboozi ne tunyumyanyumyamuuko. Kati tuuka ekiseera n'essimu nagijjako kuba embuzi teyambula. Embuzi teyambula olw'ensonga lwaki? Nali mumalirivu mu buli kimu kyenkola kyenguba mu mutima gwange. Embuzi ne tuginyumya ne muzeeyi ne tunyumya. Essimu baali basusse okunkubira. Essimu n'ensooka ngijjako. Kati bwe nagijjako netiwaaka. Nenjowa gwe nayise naye. Nankwatirako ne tunyumyawo. Akaseera katuuka nga era nina okutambula okuvaayo. Era ne mbasiibula bulungi. Ne bansiibula. Ne bangamba tubadde tutegeka kyaki kya misa. Era mama namugamba. Mama sigenda sobola. Mami namugamba. Sigenda sobola kukola ki? Kulya kuba nina obwetaavu bungi bwe neetaagisa eri. Kituufu. Omusajja omukozi. Nessimu bankubiranga ngaawo nga ziri bize. Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.